Sharif Waswa Mbazira wa myaka 24 era ng'aliko obulemu. Ono mutuuze w'Eruwafo mu division y'e Makindye. Waswa agamba nti okusinziira ku mboozi maama we zazaamunyumiza yazaalibwa mwana mulamu bulungi. Naye ku stage y'okwavula kangiza omwana akola emirimu. Waliwo emirimu gye saakola. Nenkaaba nnyo ne balowooza nti ndi mulwadde biki. Ne bantwala mu malwaliro ag'enjawulo okunneekebejja nga tewali kinnuma nga sirina bukosefu bwonna. Kagamba n'enkomekera nga ndi awo. Kyokka bwe yatandika okutegeera yakizuula ng'aliko by'atasobola kukola. Otuuka nga weetaaga okubeera ng'abaana abalala. Nga weetaaga okujja mu society okufitinga ewantu wonna woba otuuse nga kikalubamu. Mu biseera by'okusoma, Waswa primary yagisomera mu ssomero ly'abaana abaliko obulemu era teyafuna kusomoozebwa kwonna, kyokka mu senior ebintu byatandika okukyuka nga yalina okusooka okuwummuzaamu emisomo gye. Nasomayo gundi emu yokka nendaba ng'embeera yaayo nkalubo nti normal schools tebaatupulaningira ffe nga ffe. Nti otuuka mu ssomero ng'essomero lyonna lya madaala environment. Atubuulidde nti yasooka n'atikkirwa mu kutonaatona ebiwandiiko oba kiyite graphics designing. Then nasoma ebyemikono nenfokasinga ku bya computer graphics nembikugukamu ne bantikkira. Waswa ne gye buli kati akyasiima omuntu eyasooka okumuwa omulimu mu mwaka gwa 2024 anti yamusasula ensimbi ze zonna ze bakkaanyaako. Oli yajja n'agamba nina ekigezo kye njagala okuwa. Njagala onkolere logo. Ne mukolera logo n'agisiima bulungi. N'agamba bulijjo obadde obikola. Era logo eyo nagituna $5,000. Kyansanyusa nnyo omutima gwange. Ono yalowooza nti abantu abalala bonna bajja kuba ng'oyo. Ekitaali kituufu anti bangi bamulyazaamaanyizza ssaako n'okumuyisaamu amaaso. Bangi ku ffe tubeera ne bizinesi zaffe ne batatumanya ne batunyooma olw'embeera gye batulamu kugamba omuntu n'akujaajinga ku kifaananyi kyo n'atamanya biki by'oyina oba busobozi ki bw'oyina. Waswa agamba nti newankubadde aliko obulemu aliko by'asobola okwekolera ng'okwenaaza, okweyambaza, okufumba ssaako n'egyo emirimu gye yasomerera. Wano wasinzidde n'akubiriza buli muntu ali mu mbeera ng'eyiye obuteetuulako. Yes, tuliko obulemu naye ate Mukama tamma byonna. Waliwo byenkola abalala bye batasobola kukola nga balabira ku nze. Mu kiseera kino ekisinga okumumalako emirembe ye kompyuta gy'akozesa okubeera nga tayanguya bulungi mirimu gye ate ng'abantu bakolera abamu tebalina bugumiikiriza. Wabaawo omuzira Kisayi naye naali eyo nga yandyagadde okunkwatirako oba okunyambako. Nze kinsumba kya mashini n'ebikozesebwa okufulumya product zange zenkola. Wema mbisanya n'akatale akaliwo kati ku graphics. Quality gye bafulumye bayamaanyi nnyo olw'ensonga nti balina mashini ze zibikola nga ziri ku quality nnungi. Naye nze enganze gye nkozesa neyabweyiya zireke yange enganze n'essi y'amaanyi okutuuka we njagala. Omukugu mu baana abaliko obulemu ku bwongo Ambrose Asimwe akkatiriza nti abantu nga bano singa bayambibwa nga bakyali bato basobola okukula ne babaako kye beekolera. Tetulina ddagala lye tuwonya cerebral palsy. Naye kyessanyu kiri nti ate tulina obujjanjabo obw'enjawulo obugwa mu ttuluba lya exercise, physiotherapy, obujjanjabo bwa dduyiro. Omwana alina ensingo ennafu ne batraining ebinywa bino ne beeramu otwanyi. Omwana n'akozesa ensingo n'atuula. Atayimirira n'ayimirira, atatambula n'atambula, atayogera n'ayogera. Wiiki ejja ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 6 lwe lunaku lw'okwefumiitiriza ku bantu abatawaanyizibwa obulwadde bw'obwongo ng'emikolo gino gya kubeera ku Blend Gardens e Bwayiise.